coach wa timu y'amagye Bombo yabadde anzise asanze nzira waka abalina abavubuka ndowooza nga 5 ebankuye okuntuusa ku kino badde mu mmotoka oba yalawo yabadde yalawo yanjirabye badde yalawo yabadde nzira waka ebantegedde nga ngenda abalina abavubuka ndowooza bangambye ye coach wa timu y'amagye ebbongo mu UPDF banzije mbadde ngenda waka baakunkuba kuntuusa bweti banswamye nnyingira mu nnyumba nga yekoba abadde coach ndowooza ye coach wa timu y'amagye Bombo alina abavubuka nga bana ebankuyipa okuntuusa wano. Musajja wattu musitaafa agamba nti yamuyise kooki oba ndowooza ayogera kamanda awo sibitegeera bulungi naye yagambye kooki w'amagye Bombo nti munnange abadde amusse naye ng'amulanga ki just kuwagira Bobi Wine nti talina musango gwonna n'ekyo kye bamulanga naye nti munnange omusajja abadde amumizizza omuso awo bwe tuli. Bw'oba mujjukirako emboozi ya mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ayogera emboozi engeri omusirikale gye yamukuba n'aswala mu maaso ga Nubian Lee. Atera nnyo okunyumya emboozi eyo agamba nti yali mu comfort zone nnyo ng'alaba obulamu bumutambuliranga we yakibala ng'alaba abasirikale abasanga n'ababongako abanene naye omusirikale lwe yamukuba ng'amulanga kuvuga emmotoka ey'akabi ye gy'atalina n'agamba nti yaswala mu maaso ga Nubian Lee nga talina kyakukola omusirikale amuswasizza nga talina kyakoze naye jasi yali amulanga kuvimba na kuvuga emmotoka ey'akabi n'agamba nti okuva olunaku olwo lwe yaggyamu amagezi n'agamba nti nedda si eno ensi gye tusaanidde okubeeramu tusaanidde okukyusa embeera bwete. Kaakati mukulu Mustapha bamukubye awatali musango talina kyakoze naye lwakuwagira omukulu Bobi Wine. Awo we tuli ffe tubaawo munnange okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo nga we gatambula era nga mpolampola awo tuba tusimbudde. Munnange Mickey Wine yabadde ne show wali ku Serena. Njogera ku Mickey Wine, njogera ku muganda wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musajja wattu abadde atalaga Western Uganda okumala weeks 2 naye era kyabadde kimukakatako okukomawo wano eno awagire muganda we era teyadisappointinze munnange we yatuuseewo enduulu neeraya era n'akwata kazindaalo n'asooka ayimbiramu ku bantu. Omusajja mubi amuba manyi nti tadisappointinga munnange abayimbi ab'enjawulo bazze okusappotinga ku Mickey Wine mwe mwabadde ne Pastor Wilson Bugembe. Jjukira Pastor Wilson Bugembe ono be bayimba oluyimba lwatuliyamba lengule munnange ate olwamala ne yeekyusa awo ndowooza ng'alaba nti oba luyinza omuleetera ebizibu simanyi naye lwatuuse ku stage bambi Pastor Wilson Bugembe n'asitula
mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akube mu kuvaasi eyo n'alyoka awo amusomera nti toyinza kwagala sitaani ate n'oyagala ki bibi kubidde na kuluyimba olulwe lwennyini nandyagadde simanyi kujja ku kyaki naye buki byonna byonna nga bwobimanyi nga tuvuddeko era nga tweyongereyo nno abantu bangi be baswazizza olunaku lw'eggulo nga mwe muli n'omusajja mukulu Shalom Kaweesi ono nno ye yafubye nnyo okuba ng'atuukako mukulu oba oli apoozinga ebyekubye kafaananyi oba yadde ayagalamu wahaaga naye nga security eri ggulugulu security ng'eri tight era tebamuganyiza mwetenda kulaba olaba ki olaba ki kikyolaba ekyo kankiwunzike olaba ki mwetenda okulaba olaba ki ekyo eyo tuvuddeyo bulijjo omusajja yabagamba nti mujja kiwulira era bulijjo babagamba nti mpaawo atalikaaba eno ye Uganda yaffe kakati kyadaki Rama avuddeyo n'atubuulira lwaki tebakyagenda ku kampeyini za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era bulijjo abantu beebuuza ebibuuzo nga bingi naye nga ansa ntini kakati amazima gagano gavuddeyo. So bebekulu twagala nnyo muzeeyi era twandiyagadde okukola naawe okutambulira ku kampeyini za muzeeyi naye amazima gali nti tetuli safe ate nga kampeyini za muzeeyi ezo kubaako security kubaako aba-SFC kubaako Uganda Police kubaako ab'amagye ni tetuba safe tebimala kati waliwo nga muzeeyi ayogera ng'olina okuvaawo waba wanene otambula ogende owali muzeeyi jjukira obadde wali wa SFC yesu oli safe ng'oli naye awo naye ate kati bano abaana batambula alina okukwata kamera ewalala alina okukwata ewalala owa SFC tagenda mutambulirako ogenda okuwulira nti munnammwe bamubasisemu bamukubye ate ng'okukuba jjukira nti we bankuba eriiso lino nga we liri eddamu terigenda sigala kyekimu Ubankuba oluba luno lyesi lulaba luli safe ne terugenda sigala nga baba bagenda kunteekako damage ennene nnyo. Nze njogeredde abaana abalala baba badde batya okwogera nze kyekintiisa n'ogenda mu kampeyini abayaayi abo bakusanga bazze n'omuyimbi ne balekawo omuyimbi waabwe wali ng'atudde ne bakola bye bakola byonna ng'omuyimbi alaba ate nga musanyufu mu mutima basanyufu abayimbi ate batumanyi wamanya nti oyo Rama atuula wali ate bino ebintu bikolebwa gange ezo ng'abayimbi be baba batumye ndowooza babagamba emutuukeyo ne mulaba abagagamero mukube emutuukeyo gwe wafango ne gwe mulaba mukube kubanga neewuunya omuyaayo okuva ku muyimbi nga yazze kuuma muyimbi ate n'anoonya eyajjonkera omuyimbi oba entalo nti olw'okuba owagira gundi n'amunoonya gwe tolaba nti eyo mission eva eri muyimbi tolaba nga mission eyo eva eri muyimbi. Tusaba Uganda government tusaba Big Says Bebekulu yegwa ali mu bululu yegwa komanda wa kalulu konna era yegwa inasse ku buli kimu tukoye okutukubira ku kampeyini za muzeeyi
yegwa alina contract y'abayimbi abo osobola okwogera nabo otuula nabo tukooye papa okukubibwa abayaye b'abayimbi kuba tukimanyi baba bazze kuyimba kusanyusa abantu si kulwana onangamba oli musiru nnyo kambeera omusiru biseewo message yange oba mpita musiru kuba ffenna tuli b'emyalemu omuyaye kiki ekikuleeta ng'oyambadde yunifoomu ya yero okukuba munno nga naye ayambadde yunifoomu ya yero bino byandibadde bikolebwa aba opposition nenga ebyo bantu bange bulijjo mubadde mwebuuza naye lwamavuddeyo nayogera amazima eyo nga tuvuddeyo bannayuganda omulundi omulala era baguddemu ekiyongobero waliwo omunnayuganda omulala era eyafiiridde ku ddungu omwana mulenzi ono juzi gyovudde kwanino nalaba abavubuka bali eyo nga bamulanga nga bagamba nti bamaze ennaku eziwererako ddala 3 tebamulaba era nga bagamba nti yena amanyi amayitire g'omuvubuka ono ababuulire kumba amawulire agaliwo ebyembi nti omwana mulenzi ono yafuna accident oba yagwa kabenje n'afiira naye mbu nga kampuni ebikweka era mbu ebadde yabisirikira era wano we baviiridde ne baba nga bakubira omulanga ab'effamire y'omuvubuka ono n'okubagamba nti bambi yava mu bulamu obw'ensi eno. Yes, mugamba mutya baganda bange bannayuganda bannaffe abawangalira wano ku ddungu mawulire ga nnaku naddala omulimu gwaffe guno gw'aba riders muganda waffe oyo gwe mwalabye tunoonya kya nnaku nnyo nti yatufuddeko yafuna accident tubadde tumaze ebbanga amisinga nga tetumulaba kumbe yafuna accident kampani ye neyagala okuzibiikiriza amawulire ago era netulagafuna paka we twavuddeyo ne tuba nga tukozesa platform zaffe ate okuba nga tuzuula ekituufu nti omwana yali yafuna accident era n'afa so ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano mwenna ababadde banoonya John ngenda kubabikira mawulire ga nnaku naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugumye abagumye kubanga muganda waffe Allah bwatu bwe yageze yatuvudde ku maaso kyannaku nnyo kyannaku ddala naye tetulina kyakukola so bannange mwegendereze nnyo kampani zino kubanga kampani yo yeefaako nga yokka omusajja twatuuse okuba nga tubuuza ne batuuka okuba nga batukambula ne batubuuza munoonya waaki naye nga abamunoonya luli tumunoonya munnayuganda munnaffe muganda waffe okitegeera tumaze ebbanga tetumulaba naye nga yafa nga bakisirikidde so kampani muzikolere ne mwegendereze John kampani gyabadde akolera bannange bannayuganda abagikolera ndowooza mulabye emize gyayo so mulina okukitegeera nti gye muli naye muliyo ku lwammwe Rasbrand 256 kama abangumize kitalo nnyo era kitalo ddala omuvuka ayogedde ensonga n'agamba nti banoonya ne batuuka okunoonya kampani ko kampani ne babuuza munoonya waaki nabo ne babaddamu tumunoonya lwakuba munnayuganda naffe tuli bannayuganda tunoonya muntu waffe kubanga naffe tuli bannayuganda awo no bwe bakizuulira ti mwana mulenzi yafa kitalo nnyo era kitalo ddala tuvuddeyo olunaku lweggulo twafunye amawulire nti Honorable Fiona Nyamutoolo mazidde okumudikira yalinga nga anopposite kwegamba ye alinze kulayira nebbi tewagenda kubaayo akalulu nti balonda Nyamutoolo Fiona Nyamutoolo nedda kino kyaddiridde omuwala eyabadde amwesimbyeko Mase ono nga yabadde akwatidde NUP ebendera mbu Electoral Commission yamudisqualifyinze kakati wano waliwo lisiti okusinzirira ku ono omwami agezaako okutunnyonnyola simanyi oba bituufu oba nedda mbu our own Joel Ssenyonyi ono nga essaawa ya kakati ye leader of opposition mu parliament ye spokesperson ow'ekibiina kya NUP era nga ye mubaka essaawa ya kakati aliko ewa Nakawa West mbu ssaawa yonna bayinza omudisqualifying era alese list ey'ababaka abalala tuwulize tulabe byayogera bituufu oba nedda.
Joel Ssenyonyi kituufu asinga bisigalanga webiri basinga mbadde mumbuuza nnyo ku nsonga eno ayinza ne bannabalala 7 bayinza okuba wanduukulula mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa parliament owa Nakawa Division West kubanga bo bawandiika Nakawa West tebawandiika Nakawa Division West manye ebintu ebyo byanjawulo omwami gwe bayita Ivan Bwowe ngenda bawa story eno yonna omwami gwe bayita Ivan Bwowe yavaayo najja neyesimbawo ku kifo ekyo mukujjuzaamu wali eri nga banominatinga banna abalala bawandiika Nakawa West ye n'awandiika Nakawa Division West kubanga lyerinnya eriri gazetted ngenda babulira gazeti kyeki era ekola biki banna abalala ne bawandiika mu ebuto nadde ndabaho ne Bomunyagwa naye ayinayo candidate kwabo 7 abalala ng'ogyeko Ivan Bwowe bamuyita Miles Rwamiti Aboli ng'agamba nti yamubuuza bye yawandiika namuga yawandiika Nakawa West namugamba nti onzise omusajja afunye omukisa atumaliriza namugamba nti nali ngenda kuwandikawo Nakawa Division West naye omwana gwe nali naye nga ne otawandikawo division tekina nnyo gunte tebakifaako ekyo wandikawo Nakawa West. Munyagwa is a lawyer amateeka agamanyi now kati kansoke nkwe ku byafaayo by'omwami ono Ivan Bwowe. Ivan Bwowe abantu abasinga balaba mupya naye si musajja mwangu nze namuwulirako. Ivan Bwowe is a former Guilty president, Makerere Guilty president. Ye yali president we Makerere ow'ekinana 80th Makerere Guilty president. Ye yakola record wakati nga Makerere zeemu ebibiina nga abantu ba Guilty president oba ba contestants besimbirawo mu bibiina. Ono Bwowe ye yasooka okuwangula ekifo kya Makerere Guilty president ng'ali independent. Abadde nnyo staunch Democratic Party member wabula Democratic Party we yafuna mu bino ebizibu by'okukyankalanya na crossinga n'agenda mu PFF. Era n'okwesimba waawo yafunamu obuzibu ne Democratic Party kadi ne bagiwa omulala n'ajja independent yalina amaanyi. Musajja ali voko nnyo mwogezi nnyo. Era we yabeera Guilty president awo ebintu bingi nnyo bye yakola ng'omuli okulwanirira tuition w'abaana yafunako committee ne President Museveni nga bateesa ku tuition wa lecturers. Si musajja mwangu n'akamu Bwowe. Bwowe nno gwolaba advocate wa High Court asobola okuwoleza mu High Court. Era nalabye Ssenyonyi amujeregerera mu ngeri y'amateeka naye ate Ssenyonyi tasobola kuwoleza mu High Court. Actually Ssenyonyi talina muntu gwe yali awolerezaako. I doubt whether Ssenyonyi yakola ne LDC. I don't know. Naye Bwowe is an advocate of the High Court asobola n'okuwoleza mu High Court. Bwowe si mpa mu by'obufuzi. Ono akolera mu Kiwanuka Akanyango and Company Advocates. Si mupya mu by'obufuzi Bwowe gwolaba Ivan. Yali yesimbyewo ko Erakai Mulakai district eyo constituency bagiyita Buyamba. Actually gaye yamuwangula bamuyita Amos Mandela. Amos Mandela ono yatoba ne Ivan Bwowe kubanga Bwowe yagenda na challenginga wini ye mu High Court. Ng'agamba nti ono amanya ge yakozesa sige emanya agali ku biwandiiko bye by'obuyigirize n'ebiwandiiko ebirala. Ng'agamba wano yayita Amos Mandela so nga ate ku biwandiiko bye ebirala kuliko Amos Nandera. Guno omusango ngujjukira emabega yako tegwali nnyo voko nnyo nazzeemu kugujjukira kati nga musomyeko. Naye yawere nemba ne Amos Mandela oyo Katonda amusuuza ekifo. Naye actually n'agamba n'ogamba nti teyasoma teyayita namuletese ebiwandiiko ne baddayo ku masomero gye yasomera biki bawere ennemba yeta kyabidudumu omusajja oyo mumanyi. Okakkana omusango gwamusinga kubanga yalema okuleta evidence emala. Kooti n'emulagira aliyirire ne Amos Mandela yali amusinza omusango ogwo. Now kati bwe tugenda kucha ondoza mutegedde omusajja ali mu kuwera ennemba kale katu fronting Ssenyonyi kuba yasinza okwogera. Bwe tugenda ku kintu kya gazeti kyayogerako ngenda kuwa wano gazeti kyekitegeeza. Uganda Gazette typical oyinza okugamba nti mu lulimi olwangu ngoyinza okugamba nti obage yeringanga government newspaper eri ebeera ne formal and legal information esembayo. Eyo gazeti gyolaba abantu abaji publishing abe ba Uganda Publishing and
Uganda Printing and Publishing Corporation bali wali ntebe UPPC bebagaze kwegama kyechapa kya government ebintu byonna byonna ebiri formal and legal ebya government bibeera omu amanya katika nkuwa amanya nga agababaka ba parliament ba minister amanya nga agabakozi ba government aba public service ne civil service gasoka kuyitira omu mu results za elections ebifo nti oba vacancies nti oba ebifo mu government nti bagalo ba kifo kino bakyagalamu omukozi oba ebyo byonna byonna biyitira omu abakozi ba government bonna kyobola nti ombaka wa parliament ne wawangula kati ngenda ku ekyokulayirako nga nalukola mujjukira nalukola yawangula n'amala kumpi omwezi mulamba nga tanafulumira mu gazeti era mu parliament yayingiramu era bali muwanga kivumbi ne rope bali bateeka speaker kuninga nga bagabana enze gazeti tennamufulumya omuneyo mu mulondo abatanafulumira mu kyapa paki bayite ekyapa kya government gazeti Uganda gazeti abatamanyikiddwa ebyapa ebintu by'amataka demarcations ebyalo divisions municipalities cities amanya gabya amatuufu gabeera mu byapa ebyo kifuluma buli wiki kuba buli kaseera information ebe efuluma buli wiki bakifulumya omulundi gumu buli wiki bakifulumya omulundi gumu kakati ebyo bayita Uganda gazeti ebimu era kubibeeramu ebirala mbeeramu n'amateeka tewaliwo tteeka lyonna liyita nitagenda mu gazeti era bali batelinagenda mu gazeti terifuuka tteeka president ne wabeeranga ali sayininzeeko basooka kuliteeka mu gazeti kubanga ye wasobola okubeera reference gano gonna acts gowulira amateeka simanya UPDF amendment act simanya bikoze bitya local government act simanya parliamentary elections act presidential election act zonna oluziyisa biiru nefuuka etteeka zisooka kubeera mu gazeti kati n'amanya g'ebifo ebyo nago gabeera mu gazeti gye bayita gazeti gemaanyi gaayo kati bw'okola mistake emu mu linnya n'olikyusa oba okyusiza nalabye Honorable Ssenyonyi ng'agamba mbu kiringa nga wona agamba mbu the president of the Republic of Uganda ne president of Uganda kati republic eringa title gazeti nga title there's not gazette titles kati Republic of Uganda kiringa nga wona agamba Dr. Kalibala ne Kalibala bebamu okitegeera Dr. Kalibala naye ate Kalibala Godfrey ne Godfrey Kalibala atabo banjawulo kwegamba nti yesigamye ku kintu ekya republic naye nga ekyo total kibeeranga wona agamba nti oba teacher gundi oba professor gundi newe kitabeera kasigala yoyo omuntu era ne mu gazeti tekikola nnyo makulu naye amannya gano actually zino name conspiracies kukyusa amannya mu 2017 waliwo omwami gwe bayita Taban Ida Amin mutabani wa Amin yakyusa amannya Taban Ida Amin n'awandiika Taban Amin Idi ne bamuwandukula ne bamugoba mu parliament nga bagamba nti amannya agakozesa interchangeably ne bw'olikyusa lino erisooka n'olizzeeno mu mateeko yaba muntu mulala amanya kati olaba eyo gazeti yefulumya ebintu nga permiti yefulumya ebintu nga ebyapa ebintu bya government ebyo byolaba ebyo ebitali byangu bya kuforginga ebyo yefulumya zino slip zaffe eza UNEB simanya paslip ya P7 paslip zaki zifulumira mu UPPC ekola efulumya gazeti yefulumya n'ebyo kati amanya gange genkozesa ku paslip ya P7 gemanya genyino kwesa ku documents endala zonna singa nkyuso yaba muntu mulala kati n'ebyo ebyalo webitowe bibeera Ssenyonyi ye kyatamanyi nti yeyas ekifo kye yasaba tekiriyo era singa bigenda webiti electoral commission mayite naba kwogera naye singa kigenda bwe electoral commission neeyimirira ku tteeka nga bwe lirina okubeera nga bwe kirambikiddwa omanyi omusango nga guno gubadde tegubangawo mu byafaayo bya Uganda ate electoral commission kiseera bisinga emanyi okuleka abantu bw'otajja kuloopa neuleka omuntu neyesimbawo nemulangira n'omulangira naye omuntu wabeera observant enough nga Ivan Bowe asobola okujja mu parliament ne bwewuunya so tewewuunya okuwulira nga Ssenyonyi teyesimbyewo mu kalulu Ivan Bowe ne bamuwa okuyitamu unopposed kisobokera ddala kubanga yabadde observant enough n'atunuuli n'amanyi obunafu bw'abakandidate bwe obuntu kootafaako bwe kati omuntu asobola okukakozesa nako muganda waffe naye nga gy'olwo Ssenyonyi ayogerwako munnamateeka kinsobola okukakasa nti amateeka gamanyi naye tomanya byonna ebisigadde tujja kuba nga tubitegeera era tujja kuba nga tumanya oba nga kinaasoboka
oli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde buterevu tujja kubanga tukoma nabyo tova.